abaweereddwa KADI abayisemu successfully ku kibiina kya National Platform kikwatira bendewera mu Uganda lumaze ne lufuluma obwedda tukyalindira tugamba loading ku makya baatugambye nti ekawungezaawo mulindirire olukala lugenda kuba lufuluma tubabuulire baani abaweereddwa KADI ya National Platform wolaba umbrella wotikinga finally lwafulumye edda era nange ndukuleetedde ka tutandike ebigambo ntandise n'olukalo oluva mu central lwebasoose okufulumya. Here is the list of successful National Unity Platform candidates for Member of Parliament for Buganda. Hey, are you ready? Are you ready? Ndetendete, are you ready? Baba ekiri e Buganda kyatabuseda kati nno ntandise nga bafulumiza olupapula olukalala lw'ababaka ba Parliament abaweereddwa bendera ya National Platform okuva mu bitundu bya Buganda. Bano wammanga be baweereddwa ekibiina kya National Unity Platform okukikwatira bendera mu Buganda. Ngamba mu Buganda wetutandikidde mu Buganda era nga National Platform wadde bali mu Buganda then ne wana ebitundu ebirala. Tutandise tutya? Ntandise bwenti kankusomere ndukuvire ku ntono kalira tuula nsetule mboozi gono ngamba goli manya kyolimpa. Ntandise bwenti abo abalondeddwamu oba abalonde tugambe nti abasinze ku bannaabwe ababasinze ensumika abasinze bannaabwe ensumika okuva mu Buganda region be bano nsubira oteredde Central Region tutandikiddewo era nga tutandikidde mu district eyeluweero. District eyeluweero Central Region Uganda bawadde omubaka omukyala alondeddwa okukiikirira National Platform ku flag mu district eyeluweero ye Blenda Nabukenya. Congratulations Nabukenya Blenda. Katika mu County North tuli mu Luweero aweereddwe katika mu County North ye Sekabira Dennis. Congratulations Sekabira. Sekabira ye mbaka abaddeyo ne Brenda Nabukenya mbaka abaddeyo. Then katika mu County South bawadde Kilumira Hassan. Bukoma bamunanika county ne bawasa ekitoleko Robert. Abo bonna abadde bakaba Parliament ku KADI ya National Unity Platform era babazizaayo nga bwe babaddeyo abeeruweero. Kati ntambudde ngenze Nakaseke. Nakaseke woman representative ombako omukyala owa district ye Nakaseke bawadde Nakawooya Esther. Tugende Nakaseke Central County bawadde Alan Mayanja era abadde wa Nuupu. Tugenze Nakaseke North County bawadde Kayanja Geoffrey. Netugenda Nakaseke South County bawadde Lutamaguzi Semakula Paulsoni. Olonziruse nkututte Nakasongola. Nakasongola mbako omukyala woman representative bawadde Maholo Shaloni Emily. Nakasongola wetuli netugenda ku Budyebo County kiri Nakasongola eno bagiwadde KADI Kiza Adrian. Netugenda Nakasongola County Nakasongola County KADI bagiwadde Kyeyune Ivan nenkuddusa nenkutwala yiri waffe Sembabule woman representative mbako omukyala akikirira Sembabule district National Platform wadde Nina Kankunda Nina Rose. Ombaka woman Maogola County South KADI National Platform ejiwadde Namuga Goleti ebadde mugwanira. Netugenda ku Maogola West County bawadde Mawanda Muhammad. Netugenda Maogola North bajiwadde Semata Idi. Netugenda Remiaga County Wasekikubo bawadde Tumusime Isaac. Owulidde katugenze Lwengo. Lwengo woman representative ombaka go bawadde omukyala okikya district ye Lwengo ku National Platform bawadde Namuyanja Christine. Bukoto County West mu Lwengo district bawadde Kamusime Smith. Bukoto County Midwest ne bawa Nabalamba Asmat. Otyo netugenda Bukoto County South bawadde Hakim Kiza Saula oye badde naye mugwana. Netudduka netugenda ekyotera kati gye nkututte ekyotera woman representative mbako omukyalo wa Kyotera district bawadde Nantongo Fortunate Rose yabaddeyo era bamugimuddiza. Netugenda Kakuuto
bawadde Lutaya Geoffrey. Okay, era yabadde nga national platform bajimudiza. Kyotera County bawadde Lukwago John Paul Mpalanyi. National platform kuno elonze bagezi bokka, elonze badilibadda bokka, elonze abo bokka abasaanidde okuweebwa kaada. Kano owulira tugenze Kalungu. Kalungu eno waliwo Mutanzige mumanyi bamugobyedde Kalungu bawadde mulala katuyiteyo nawo byerabireko. Kalungu woman representative mbako mchalo wa Kalungu district bawadde Shakira na Milo Zinga. Okay, ntugenda Kalungu West bawadde Sewungu Joseph Gonzaga abaddeyo. Kalungu East bawadde Chiluluta Yusuf Junior Nkeretanyi. Congratulations Chiluluta. Bagobye Mutanzige bamugobye abadde yavumbeera. Katuduse tugenze Lakai tufunye woman representative mbako mchalo wa Lakai district bawadde Nalubega Grace. Orano libajimuwa ne bamubba ne bagimwongedde. Koki County bawadde Kigundu Eliabu Sango. Buyamba constituency bawadde Atwine Abel. Awo netuddukawo netugende Kalangala nkutute Kalangala woman representative bawadde Nachimuli Helen era yabaddaji ne yabaddaji kwanira okujimuddiza. Wano tugenda Bujumba County bawadde Semakula Lajibu. Betuvudde Bujumba County bawadde Semakula Lajibu tugenda Kyamuswa County bawadde Daudi Nkambo Senungi. Awo nenkuduse Masaka. Abani yomusembera abe Masaka ekiri Masaka kyatokosedda bagobya abantu wane Masaka ulya Masaka woman representative ombako mchalo wa Masaka district bawadde Namatovu Joan Namutawe Joan era yabaddeyo abadde ku independent nenga aliye wanupo wa independent na manager mu kibiina kati bagimwongedde. Tugenze Bukoto County Central bawadde Kivumbi Jamil. Netugenda Bukoto County East ne bawa Kanyike Ronald Evans bajimudiza era kubanga yabaddeyo. Netugenda wano Masaka City kati ngutute Masaka City ulira Masaka City woman representative mbako mchalo Masaka City bawadde Nalubowa Rose. Chimanya Kabonera bawadde Kuteesa Patrick. Chimanya Kabonera yewoli omusajja oli owemmandwa Bwanika Abedi. Kati Chimanya Kabonera bawadde Kuteesa Patrick. Obedi naye atulabyeko nnyo. Nyendo Mukungwe eno Nyendo Mukungwe yewono w'ebitaano. Nyendo Mukungwe wadani Lubowa Sebina Javeera. Nanungi bamumye kale nanungi naye yabadde naye mulungi nnyo kuba nanungi abadde mulungi ne Lubowa Javeera Sebina amukize. Kale tutambule. Kale tugenze atenga nalabye wano tugenze Bukomansimbi. Bukomansimbi woman representative mbako mchalo wa Bukomansimbi district bawadde Nanyondo Veronica Namaganda. Yongabadde yonga muvumbezi nnyo. Yo kadi tutuyeyo kadi. Oba oliawo kale gwe bawadde Namaganda bamudiza Veronica. Okay. Tugenze ku Bukomansimbi North County bawadde Nsereko Christopher Kayongo Engaga. Okitegedde Bukomansimbi North bawadde Kayongo Engaga. Bukomansimbi South County ne bawa Kayemba Geoffrey Solo oyo bagimwongedde kuba naye abadde national platform eraji nayo. Tuduse Lyantonde je nkutute. Lyantonde woman president woman omuchambako mchalo wa Lyantonde district bawadde Nalubega Halima Zalwango. Otyo ate tugenda ku Kabula County era mu Lyantonde district. Kabula County bajiwadde KADI Mugenyi Semanda. Awo nenkudusa nkutute Mubende. Abana be Mubende muliyo mundeba munziga abana be Mubende kati ndese Mubende. Woman representative mbako mchalo wa parliament wa district ye Mubende bawadde Nanyanzi Hope Felista. Oyo mumutegedde bulungi. Mubende municipality ne bawa Nabawanuka Sumaya
Naluli baji muwasumaya buwekula county bawadde Ndagizimana Steven, okay? Buwekula South County bawadde Sempira Edward. Kasanda County ne bawa Kyagera Peter mu Mubende. Kali nenkuddusa sigenda kukulwisawo n'olunaku n'olumu nkututte ate kati tugenze walala. Je nkututte walala je tugenze otegeddeyo, tugenze Mityana, tugenze Kyankwanzi. Tutandikidde Kyankwanzi. Ekyankwanzi omubaka omukyala woman representative gwe bawadde okula national platform bawadde Comfortable Evelyn. Nali comfortable ddala jjo kyennyini. Ntwetwe County bawadde Mande Edward. Finally Mande Edward musajja bamuwadde. Musajja alina ground Mande Ntwetwe eyo. Bamuwadde KADI ground. Congratulations Mande. Butemba County bawadde Ilumba Alex. Natuli mu Kyankwanzi bawadde Kyankwanzi. Alina nkutwala ekiboga wano kumpi Kinyana Mpindi. Ekiboga woman MP ombako omukyalo wa Kiboga go bawadde ye Kaya Christine Nachimwero wa national platform neluli yawangula ne katagenda kuddamu awangule. Nitugenda Kiboga East County bawadde Musoke Michael Trevos. Nitugenda Kiboga West County ne bawa Grace Kakoza Nachanzi Munabulaya. Omwana akuba kyo maze wangulidde KADI onaawulira. Se balabye ku nsenzi nyuma okulaba. Yabalabye ku nsenzi akulakulana. Mu government ya Tagula mbina kuba birungi matabuta. Tuze Mityana. Tugenze omako mukyalo wa Mityana district. Mityana woman MP representative bawadde Mukisa Ploskovia. Nkidem ombako omukyalo wa Mityana aliyo kati ku KADI national platform amalako ekisanja abadde mwenagwe mumanyi obulungi spokesperson wa Mathias Mpuuga Nsamba ow'ebitaano mwenna mumumanyi bulungi bamugobye. KADI bajiwadde Mukisa Ploskovia naye ngoyo mwenagwe mumanyi gwe sigenda kwogera linnya lye bamugobye Mityana. Tugenze Busujju County bawadde Lukyamuzi David Kalwanga era badde ku KADI national platform. Mityana County North bawadde Tomusange Isaac omusumba wa Foyo mulungi. Mityana County South bawadde Kintu Freddy Grace otyo. Mityana County South bawadde Kintu Grace mugambye. Mityana Municipality bawadde Zake Francis Butebi. Kati oligwe bagobye bamuyita umutegedde linnya muliwandiiki sagala kumwogerako kumuwa mileage ate era mumanya bamutisse Dugge. Joyce baagala tebamuwadde KADI bamugobye kyamubadde mwagala nkibagambye. Bawadde Mukisa Ploskovia. Katugenze Kasanda woman member of parliament woman representative Kasanda bawadde Flavia Carolina Bagabe era yabadde ku KADI national platform. Bukuya County bawadde Mutebi Robert. Kasanda County North bawadde Patrick Nsamba Oshabe era yabaddeyo. Kasanda County South bawadde Kabuye Frank era yabaddeyo. Tugenze Butambala. Butambala woman representative mbako omukyalo wa Butambala bawadde Aisha Kabanda era yabaddeyo. Butambala County bawadde Muhammadi Muwanga Kivumbi era yabaddeyo oyo vice president waffe. Gomba wazalwa president woman representative bawadde Sentamu Betty naluli bamuwa naye ne bamubba. Okay. Gomba East County tubawadde Sazi Godfrey era yabaddeyo ku national platform. Gomba West County bawadde Lukwago Gonzaga simumanyi bulungi oyo ne tunamumanya. Okay. Tugenze Mpigi tudduse Mpigi woman representative ombako omukyalo wa Mpigi waliyo Namboze kagambo kikano re-evaluate kitegeeza bakyabitunulamu bakyabyekebejja bakyabyekennenya. Ombako wa Mpigi omukyala bakyamwekennenya. Waliyo basatu abesimbye ku national platform. Waliyo Namboze waliyo Joan Lule waliyo omukyalo mulala walina ground mbi kati abakyabetegeeza balabe ani akira ku munne bajibawe abo bakyali ku olodi. Tugenze tuli mu Mpigi district Mawokota County North bawajiwadde Kiyaga Hilary Innocent Herudamani bajimuddiza. Mawokota County South bajiwadde Sejemba Martin. Congratulations honorable Sejemba, salute sir. Sejemba abadde ssentebe wa LC ey'okutaano eya Mpigi.
omwana azimbye empigi era mu basente bonna mu Uganda yalondeddwa mwaka ku mwaka nga basente babakyasinze okukulaakulanya district zaabwe. Congratulations abaana ba Nampigi. Ssejjemba bamuwadde from Ssentebe LC5 to MP oyagwanidde. Tugenze Buvuma. Wulira Buvuma woman representative mbako mutalo Buvuma wadde Mugabi Susan. Oli akulira amaziga ebizinga. Atugamba mu small body full brain. Gubajuwadde bagimuddiza Susan Mugabi. Congratulations Susan. Tugenze Buvuma Island County Katamba Fire. Semumanyi naye gubajuwadde Katamba Fire. Abana be Buvuma muyoge. Natero okujjawo mwagala Kampala tujja mubadde mutya. Kayunga nkusoseza Kayunga kati. Ulira Kayunga mbako omukyalo we Kayunga bawadde Nakwedde Harriet Kongs Nakwedde kuna atwetera wini luli nantaba yamubba kuno wini jeri eri pure nantaba talina watu kuwata kuno Bale constituency wadde Tebandeke Charles era abaddeyo congratulations Bale Tebandeke yalimu olupuuga nena amala n'atereera ne yeetonda nadda mu line Ntenjeru County North baleese Sally Frederick Kafeero nga simumanyi bulungi bamumanyi babaana beeyo Ntenjeru County South matwetera Nsanja Patrick oyo mumanyi bulungi nnyo konguzi mubaka n'ateeka tugenze Buyikwe nkututte Buyikwe woman representative ewe Buyikwe batuleetedde Nabatanzi Farida naluli bamuwani waliwo omuwala eyamubbe wa NRM naye kati bamwongedde Nabatanzi Farida honorable wafoyo ate n'abakunzi yakulira kunga mu Buganda Nabatanzi Farida bamuwadde tuli Buyikwe Lugazi municipality bawadde Selubula Steven era yabadde agiina bagimwongedde Buyikwe County South bawadde Kanabi Jime era ndooza yabadde nayo Njeru municipality bawadde Musanje Moses Lukanga kozi yabadde waliwo wa NRM yatubba si ye Jime nga tayo bawadde Jime omulala Kanabi Jime kale nyakubitegera bulungi awo nenga byebyo so far atuduse mukono woman representative mukono Mukono babadde ku orodi Mukono ombako omukyala akikirira Mukono wadde Hanifa wadde Hanifa ndowooza batadde ku orodi bakyalinza okulaba ani akira kwabo ne Mukono bakyabalinzizza batadde ku bulinzi ng'ab'empigi atudduse Mukono County North bawadde Kiwanuka Abdallah era yabadde agiina Mukono County South bawadde Maseruka Robert Kongus Maseruka abadde good president we Makerere yakavaayo wano just myezi bamusimbye kadi ate omwana alina ekyo ng'asaza Maseruka ayina ground Maseruka aina ground Mukono South eyo Maseruka onompulira ekigenda okuvayo muliro atuduse nakifuma county Kiwanuka Sulaiman Alakubla wasalamu alaikum bawadde Kiwanuka waliwo omusajja abadde mbaka wa parliament masavu mingi abanene betulina mu government ya Kyagulanyi yerinya ngali gezera okugenda mwerabidde abadde mbaka wena kifuma mwerabidde naye bamugobye bawadde mulala bawadde Sulaiman atugenze wano Mukono municipality Betty Namboze bakireke bagimwongedde badde banyi bamulese ne bagimwongedde nzize weddawe mwagala Kampala kiri kitya Kampala talusedde Kampala mubuuza bya Shamimu tugenda kubisoma yasooka n'okusooka waggulu Shamimu bamuwadde yo ne bwe simusoma bannange ani Zahala bamuwadde uli atona abuza mbaba wadde batagwelinda kambisome ulira Kampala wetuli woman representative mbako omukyala akikirira Kampala district Shamimu Malende congratulations munamateeka pro bono service awolereza bana banopu kubere nga tasasuddwa awolereza abasubuzi be Kampala nga tasasuddwa oyo wini yagifuna dda bamwongedde kadi ye yoga Malende Shamimu tugenze Kawempe North bawadde Nalukola Elias Luyimbazi wagwan wanonga wanyuma tuyina obwana bwa Nopu Nalukola bagimwongedde mugwanidde fight hard Mr Update awono Mr Update yalwanyewo tugenze Kawempe South Nyanzi Fred Center congratulations Mr Nyanzi
muntu wa watu chairman. Okay, tugenze Nakawa East Division bade Alex Waiso amufumbiro omusibe waffe. Congratulations omusibe. Omusibe bamuwadde kadi bannange. Omusibe bugwa ajja kujja kulembera abantu babe Nakawa East. Tugenze Nakawa West Division bade Joel Bisenyonyi. Joel Bisekezi Senyonyi, leader of opposition. Oyo tewali amukira. Omwana ng'akulembedde bulungi banne, ng'ayogedde oluzungu, ng'aggye y'amateeka mu parliamenti, ng'akabiza Anita Amongi amaziga. Ne baleeta n'etteeka. Lopu balonde mulonde nga NRM ye mulonda. Ku mulembe gwa Senyonyi wetubirabidde twetubirabangako. Congratulations Joel Senyonyi. Kuduseza Lubaga North Division bawadde Kawalya Abubeka yabadde konguzi Kawalya Mr. Lubaga South Division Naselo Virginia omumbeja wa Kabaka abera mumbeja wa Kabaka abera mumbeja wa Buganda omumbeja Naselo Virginia congratulations. bwe omusajja wa Fako bamugobye Fako bamugobye kale atulabyeko nyo staff zeke J5 ye Nenga Lubaga South Division wase Nasolo Virginia. Luli wabaddeyo n'omusajja wa Fako yani linyandera binodera bira. Mumumanyi. Musajja wa Fako yani. Yageza obina babachala. Mwerabidde linnya. Nenga balese Nasolo Virginia, nene luli Nasolo yali alina ground tebamuwa kadi. Ne bajiwo n'omusajja wa Fako yani banalinyandera bidde nanti nalo liganya okujja. Ne bajiwo omusajja wa Fako naitamu naye Nasolo naye simbawo ku kadi ya DP. Nasolo yabulako kalebwerebwe bw'atyo okujjako ono musajja wa Fako nga alina ground ye kati n'agamba ebeyo mbitadde nze nali wa nupu ne neetwala eri naye nkomyewo mu kibiina kyange ng'ate ground abadde agikola ku kiro na misana. Kati Nasolo Virginia bamuwadde kadi okukiikirira Lubaga South Division. Congratulations omumbeja Nasolo. Ndakuja tunye kachai gwate emimiro ginanumira bwerere kale ulira tugenze match in the West Division already omulinze Zahala Mala Luyulika. Congratulations mama Kampala kati yafuse mama Machindye West Division eno yewabadde Alan Sewanyana gwe basiba mukomera ne Segirinya. Aha, nenga alimu olumpugamana, alimu olukwagomana. Aha. Alekale nga tujjeko ebyo. Omukulu Sewanyana ground badde yafa. Abadde mu parliament for 10 years. Nga yesulirayo gwa nagamba nga abantu abamusindika tabaliiko kuva ku macha navuga muloka n'agenda ku parliament. Navuga muloka nava ku parliament nadde wakawe. Ngamba tutagenda unaku noru nga yabivaako ngadamu simanyanze bansiba nnyo nalwa nnyo mukomera mundeke ne yagaleko mbadde seyagala anti mbadde mukomera nga nebipande boyite Machindi abiriko nga ali kumiguwa yeteka ku kipande nga ali kumpingu nga loza yasoose simpase vote ezo twazikowa alino bamugobye Sewanyana Alan bawadde Zahala Mala Luyulika. Oli agenda kumbuza lwaki kize kitya lwaki Zahala Mala Luyulika ate bamuwadde Makindye West. Ensonga yine mbozi nze njina kuba mbaddewo wano. Zahala Mala Luyulika sorry Zahala Mala Luyulika abadde kansala owa Makindye West mu Kampala capital city. Kitegeeza kino kitundu kye. Kale abadde kansangaawo bayitawo kansanga mu kibaati mumanyiwo awo kansanga mu kibaati awo jangu Makindye jangu majimu n'osalira awo ng'ojja ensambya awo wabadde akulembera okitegedde nogatako ne Kabalagala kale awo wabadde akulembera side zaawo. Giyasooka okusaba okuba omubaka wa parliament owa Makindye West gyali kadi yali ayagala. Naye Shamimu Malende byali nga afuuse wandwadde oluvannyuma lw'okubanga baamukuba nnyo mu parliament n'afiisibwa bubi nnyo nga buli kaseera abeera yeewuba mu malwaliro. Simanya bannongoosa, simanya bagenda mulongoosa, simanya bamuggyemu kino, simanya bamuzzaamu kino. Embeera ye nga terisitedde. Ne balowooza nti tuyinza okusibira olukuba ku Shamimu Malende ne bimalirizanga ebya Segirinya
ne tusigaza sifunga kino kiri empute kati katukole switch mangu zaha ne bamugamba jangu wano erire kaya abaliyo mukitegedde kale twali tukyali awo mayende nakumaona amanyi manja atenga tasalika ko musale Zahala ne bamuvumbeeza nate nga Zahala ne wa amanyi bwasitukana okwala kazinda lwati Zahala ko n'oluzungu Zahala ko nko n'ensonga gwateesa kati ngekira kisinza kufiirwa Zahala ne kifiirwa ne Malende ono munnamateeka asunsula ensonga mu mateeka kale okitegedde ate Zahala luyulika asunsula ensonga kyongo kale okitegedde kati nga twetaaga ow'ekyongo Zahala noletaga n'ow'amateeka Shamimu Malende bonna nga bakulira Kampala oba ntegedde ekibiina ne kibazannya bwekityo oli Zahala luyika bamwadde Makinde West Division akyongo akiina agenda atusiza abaana be Makinde Shamimu Malende ne bamuwa omubaka wa Kampala yonna bonna yabatwala okitegedde amateeka akozese bulungi ate nga ne ground agiina Shamimu Malende congratulations Zahala Mala luyulika tugeze Makinde East Division obadde nnyeko bamufubutudde nga lumu bwe cucwi kuba nekiko nnyeko yasooka okwegoba twali wano nga waayo empapula ze ezeegwanyiza okudda mu kifo ekyo tewali yamutuma ne yeetuma yekka nga sinzidde mu kitanda kye ne mukyala we naagamba okusinziira ku byendaba ku ground nze nnyeko waabwe siddamu kwesimbawo nawandika omukugu gw'ebbaluwa munene bw'ati ku mukutu gwe nze nnyeko mbimaze sidda mu parliament ntugamba waayo omusajja atulaza akanjawulo omusajja mu America n'alekulira buli omu n'ajaguza ku nnyeko kati abaana abalawo ne bakola switch mangu nnyo Kasire Nganda Mulyanjama n'akola switch mangu nnyo nti kwikwi Makinde East wabadde nnyeko tuba tukyali awo ate nnyeko takomyewo bannange nkomyewo anti mumulaba ate nkomyewo kati kanze mu vetting oyida abantu batekamudde omutima nti ogenze kati tukwe kadi yaffe ngwera abantu basibula dda kati banaalonda omulala nga banyiddu wagenda oli mulwali oba kubayo tebakutaddeko just by mistake kati ne nnyeko naye watu neesibira entanda emusiibudde n'agenda bwe bbulu nnyeko bamugobye bawadde Kasirye Nganda Mulyanjama yagenda okudda mu kifo kya nnyeko nnyeko abadde musajja mulungi yonna gye tuze nnyeko abadde musajja mulungi abadde mubaka yew'omulembe guno tulimu omwagulanyi nesimanyi kikyatuuka ku nnyeko twali mu parliament nnyeko ng'ayogera nnyo ku nsonga za muhoozi nnyeko ng'abanja nnyo muhoozi nnyeko ng'avumirira nnyo muhoozi nnyeko ng'alina eddoboozi liri waggulu tujjukira nnyeko yakwata akatambi ka president yali ava mu ddwaliro yali ava Bulaaya mu America mu ddwaliro ng'alina ennyeko nnyeko yakwata akatambi akakabunensi nga kalaga president ng'egye bamuwambye ku nnyonyi nnyeko yakakwata n'afuna vibe n'afuna support nnene nnyeko abadde ne support mu baana ku ground naye nnyeko simanyi kyamutukako n'atuuka ye n'asalawo nti awummule awo yayonoonera ensonga naye nga ground abadde agiina naye kyo kye mmanyi campaign eno endowooza yange nga nze omulabi constituency nnyeko gy'alimu eyo gye bayita Makinde East tewali mubaka wa parliament yali agikulembedde bisanja bibiri taliwo eyo constituency bukyebaawo buli agikulembera akulembera ekisanja ekyo tebamuzza abe Makinde awo bwe bali era bakulonda guno n'ofuga emyaka 5 eddaka 5 tebakulonda gwe tunuulira abaka bazze bakulembera constituency eyo buli abaddeyo okuva ku mabicce yali yakava ku campus ne bamulonda abaana be Makinde East n'abafuga emyaka egyo Makinde mabicce nga mugezi nga afa oluzungu mu parliament tebamuzaayo bazaayo wa NRM okitegedde wa NRM n'afuga 5 bwe jaggwako tebamuzaayo ne bazaayo wa FDC bamuyita Ibrahim Kasozi okitegedde egyo emyaka 15 nga bakyusa Ibrahim Kasozi olwamu bamugjeyo ne bawa nnyeko egyo emyaka 2 nga bo buli myaka 5 bafuna mubaka mulala okitegedde kati ndowooza nze ngamba nnyeko yatunula mu background eyo history ya constituency eyo n'amanya nti nyinza obutadda bwe lwaki siva mu kalulu kano nenvaamu kisajja kikulu democratically nenvaamu n'ensa yange okusinga okunkuba mu kalulu okufiiriza ekibiina ekifo kino kuba nnyeko ayinza oba nga abadde ajja kusigalamu bamukuba akalulu abantu babo balonde omuntu omulala okitegere kuba amawanga matabike magatte nnyo wali Abaethiopia bali buli ggwanga liri awo nnyeko wakulemberamu eyo division
nze ndoza kyabalanga buli term buli myaka 5 balonda muntu mulala okitegedde kati nyeko ndoza kyalaba munaga lwaki okusinzira ku bibadde bijja bibaawo nze nkakasa nti bajja kuddamu bampesa sanje ekyokubiri nze nsubira nyeko we yasinzaawo naga kanziremwe kanzite bigere nali namana akomawo fwa nayonoona ekintu kye naye nyeko weeraba kasita okulembera ate okusoka gwa so tugamba nti tokyayagala kale kirungi gwe tekikulumye tumanyi oli safe oli bulungi naye nga bawadde ali nganda mulya nnyama agenda tuletera obuwanguzi okitegedde tweyanziza yoga meya ali nganda mulya nnyama kasirye okitegedde katugenze Kampala Central Division of obviously David Lewis Lubongoya Sabawandiisi wa National Unity Platform akyasinza okuba popular mu nsi yonna akyasinza okuba popular ku lukalu lwa Africa ne ku lukalu lwa nsi zonna era nga buli omu gwayogerako David Lewis Lubongoya bamuwadde Kampala Central. Tugenze Wakiso nkuddusiza Wakiso woman member of parliament bawadde Betty Ethel Naluyima bamuddiza congratulations Betty Naluyima. Ntebe municipality bawadde Nabata Namuli Joyce ono minsi ground oyo aina ground ya Ntebe mu 5 bwati tugenze Busiro County South bade Matovu Charles yabadaji nabajimuddiza Busiro County East bade Walukaga Mathias mulumba mama gampedde Ssegona bamugobye Ssegona bamufubutudde wano ewa Ssegona wadde KADI bajiwadde Mathias mulumba Walukaga noli omusajja wa Mpuuga maana eyali abadde akulira Ntebe municipality Kakembo Samsing kubanga ali eri kati awo baddewo Nabata Namuli Joyce eyo ye Ntebe municipality mama eyo no ye National Unity Platform ye National Unity Platform bweto bwekoze kati ndeeta abalala bakyali wano obadoga baweddeyo tebannaba nkyakutwala tukyali mu Central tukyali mu Ntebe tukyali mu Wakiso okay kati Wakiso tugenze Busiro County North Wakiso munene naira bakabanji Busiro County North bawadde Semaganda Ronald simumanyi bulungi naye bawadde Kyadondo County East bawadde Muwada Nkunyingi abadde agiina bagimuwongedde Makindye Ssaabagabo municipality bawadde Serukenya David Dokturu era yabadde agiina Nansana municipality Zambali Bulasio Mukasa Nansana bawadde Zambali Bulasio Mukasa eyaliyo yagenda tutwamanyaji yalaga gwe baali baawa yali wanu ne yagendanga bwatyo tutwamanya byatuukawo bawadde Zambali Kila municipality bawadde George Musisi yeyo Buganda bweto Buganda bwefulumye olukala bweto bwelufulumye olwa National Unity Platform ababaka abaweereddwa zikadi atabadde bakuba pressure abadde balina ebibaluma ebibadde lwadde mudduke mu ddwaliro mangu nnyo ng'obudde bukyali naye nga KADI bwezito bwezigabiddwa munagamba sabagambi nze mbibagambye banange muyogeyoge mwenna abaweereddwa KADI zino mwenna abalondeddwa abasiimiddwa Mukama bw'atyo bwasazeewo zibadde saala zammwe za buli omu Mukama n'asalawo bw'atyo nti mmwe mugwanidde mmwe mukize ku balala era naawe osalawo okuwa mmwe congratulations mmwe abataweereddwa mutuyambe mube basajja bakulu bakyala bakulu mudde mabega waabo tutambule mmwe abagenda mu DF wamutise edduge mutulabyeko nnyo tesi baagala katukulabire wano oba ddala oli wa struggle oba oyagala musaala either de mabega gwoyo gwe bawadde either gena mu DF either wesimbewo bannamunigina kyonna kyekiri ojja kugwa eyo galanti kyonna kyekiri ojja kugwa eyo galanti okitegedde na mwenna abasubidde okwesimbawo mwesimbewo ne eno KADI bajja engeri tactical nnyo nkubira abasajja abantu ba Mpuuga bagobye Ssewanyana abadde wa Mpuuga ne bagoba Baagala abadde wa Mpuuga
ne bagoba Ssegona abadde wa Mpuuga basatu babagobye abo batulabyeko nnyo kati katulinde bogatako Mpuuga batano bogatako ne Kakembo mukaaga batano sibe bo batano bebo kati katulinda awo gwe mutise edduge kyekimenya migo kyabwe kyebalina mama nze Ssegona aha bawadde Mathias Walukaga Mulumba oyo ajja tugirayo obuwanguzi oba mbeera akyo baki Walukaga ino tuliyeta obuwanguzi eyo shuwa deal ya Walukaga Ssegona y'abantu bali bamukowa dadda nga atwesibako bwesibi abadde emyaka 15 Kyagulanyi musanga ali emyaka 15 myaka 10 kali nagenda 10 agagenda ku 20 years 15 ojikumala Ssegona tulabyeko nnyo kati ninda mama nambozi bamuwadde nekye manyi naye agina kuba mukazi mukulu emyaka 5 gino bajimala kutajja kuddamu kusaba kisanya kira kuba naye agenda kuswala nga ba Ssegona ekyanje kira kuti bajja muwa kadi abana yatulabyeko nnyo kati mukusobutaswala atuyamba tugambe kino kyekisembyeyo agende bwatyo nenga geego agaliwo Joyce Bagala bamugobye Ssegona bamugobye Nyeko bamugobye naye oyo yabireeta waliwo n'omusajja w'Emakinde gwe ngambye omusajja wa Bwino bamugobye okitegedde awo baka betufunye gubaleseemu nenga aliko ebibuuza ye weebukoma nsimbi mumumanyi bulungi oweebukoma nsimbi Nannyondo Veronica Namaganda bamulese oba oli awo ne abaddeko ka question mark ne bamulese ndoza yakize banne yabakizeko banne nenga bibe bivuddeyo kali tutambule tutyo nga tutambudde nzo gwange ngumaze mbasunsulidde abawereddwa kada n'abatawereddwa fena tusimbe mu migongo gy'abo bawadde kuba buli ensi yonna buli muntu akimanyi ewali ambulera wotiikinga ewatali ambulera tewali atunulayo buli muntu alina kubanga anonya kuba MP ambulera kuba president ambulera kuba LC ambulera kuba council ambulera kuba chairman ambulera tewali agenda kulonda kirala kati mwenna abesudia simanyaze nina gulawundi bamanyinga muntu gezaako naye ng'ogezaako obuzine kuba naabagezaako mu 2021 byakirawa okitegedde n'olwekyo musevinga obusente bwamwe mufunye mu parliament mubukole mu business mubukole mu ebirala ne buno mukyafunayo gino emyezi 2 mubukole mu ebirala temubokya kubanga mujja kufa obwavu tubasanga mwetugidde ku minyanya